Buno bulwadde bwa Hepatitis B buluddewo naffe naye lwakuba nti tetubutegeera tetulina amawulire gabukwatako nnyo kyobola abantu babulaba ng'obupya. Kati buno bulwadde bwa Hepatitis B oba mu bufuutifuuti nsobola buyita obulwadde bwa kibumba kubanga bukwata kibumba ne bukireetera kookolo. Buleetera akawuka ke bayita hepatitis. Nti nno tulina obuka hepatitis wa bika bya njawulo nga 5 ava ku hepatitis A, B, C, D ne E. Naye kati asingayo obulabe ye B ne C. Naye kati mu ggwanga lyaffe wano hepatitis B gwe twogerako ennyo lwakuba nti prevalence ya buno bulwadde oba katulabe obungi bw'obuno bulwadde mu Bannayuganda buli waggulu nnyo kubanga bw'olaba ku butundu 10 tulinamu butundu 10 ku buli 10 abalina buno bulwadde, ekitegeeza nti leero bwe tubanga tuli miliyoni za 3.5 Bannayuganda kitegeeza nti miliyoni 3.5 Bannayuganda balina buno bulwadde. Naye kyewunyiza nti bantu bangi tebabutegeera kubanga bulwawo okulaga obubonero. Kyobola abantu abakitegeera nga kisusse obulwadde nga bwalyadde ekibumba ate nga abasawo nga tebasobola kukola kyanjawulo nnyo okutaasa buno bulamu bw'abana abakizudde nti babuyina. So kyobola baffe tukubira omulanga Bannayuganda bonna nti buno bulwadde weebuli ate bwa bulabe nnyo ate ne busingako ne mukenenya kyebandikoza guno omukisa okufuna okwekebejja kubanga bwo ekirungi kyabo kiri nti bwina vaccine baba bakukebedde nga ne basanga nga toyina buno bulwadde oyinza okwegema ate bwe bakukebera ne basanga nga oyina obulwadde ne bakizula mu bwangu oyinza okutaasibwa obulwadde ne butatataganyiza kibumba kyo.